Kadama TV mukimanyi nti nno ekisaawe ky'Entebbe okuva bwe kyagguddwawo bakadaama banjawulo batandise okubuukinga tiketisi zaabwe okubeera nga baddayo Uganda. Kino kireetedde babboosi okubeera nga beekyanga nga bagaana bakadaama mu bulungi ne mu bubi okubagaana okubeera nga baddayo e Uganda. Awo ebiseera ebyo bwe twali mu biseera ebyakazigizigi kaŋŋambe nga tewali muntu asobola kubuukinga kuddayo ya tiketi okujja nga ayise mu embassy, kyali nti babboosi baalaganga nnyo bakadaama nti tebabeeguya. Ng'era bw'oyogera ku kintu eky'okuddayo agamba oba oyagala ddayo, ng'akimanyi tosobola kubeera ng'oddayo. Agamba oba oyagala ddayo, n'ekyokusooka sigenda kusasula wano nkuyamba buyambi, contract yo yaggwako, bw'oba oyagala genda ku ofiisi. Ng'omwana abalaabalamu ogenda ku ofiisi n'okusigala agamba at least kanjira nsigala wano we mbadde mmanyidde okusinga bwe nnaagenda ku ofiisi. Kati ekintu ekyo kyavuddewo okuva 1st October ne kibeera nga babboosi bwe bategedde nti n'abaana basobola okubeera nga badda ewaabwe batandise okubeera nga babalabanga gold, batandise okumanya omugaso gwa kadaama kuba tebamanyi bbanga kiri bagenda okumala nga bakadaama tebakomawo mu nsi zaabwe. So kaakati buli kadaama yenna ali mu mbeera eno oba boosi we gwagaanye, twabaleetedde kadaama boosi we yagaanidde ddala okubeera nga addayo Uganda, nkugamba nti olina okubeera nga oli mugumu ng'ate osobola okwedifendinga ng'ate todda mabega. Omuntu yenna bw'obeera ng'olina w'okola, kansooke mpiseewo kino, nga boosi we takuyisa bubi, nga wali yagadde okubeera ng'okomawo mu nsi z'Abawarabu, nga tetumanyi bbanga kaakati tugenda kubeera nga tukomawo ddi, sigala. Kuba ne Uganda gy'ojja si nnyangu, ne Uganda eyokya. Va owa boosi wo, maliriza contract ng'ogenda kudda e Uganda ddala ng'ogamba nti ne bw'embeera sikomawo. Naye bw'oba okyalinamu kali nti naye nkyayagala okukola nga tebakuyisa bubi, ogira okyakola. Kuba tetwagala kugendera kugamba mu kuteebereza nti oba wajja kuyitawo omwezi gumu oba emyezi ebiri bakadaama batandika okubeera nga badde gundi mu nsi z'Abawarabu. So kadaama yenna ng'oli bulungi, boosi wakuyisa bulungi, akusasula bulungi, ogira ng'okyayagala okukola, toli mulwadde, ogira okyagenda mu maaso n'okukola. Kadaama yenna awulira nga yeenyiwiddwa ate boosi we ng'amukaka okubeera ng'asigalawo, olina okubeera ng'oli muvumu ate olina okubeera nga totya. Bw'oba totya ng'oli muvumu, boosi wo ojja kukola ebintu ebijja okugamba nti si kaakadaama kamuleke. Naye olina okubeera ng'oli mugumu ng'ate oteekamu obwongo ng'ate oli mubazi. Bw'obeera omu ku abo abagumu ababazi nga tolina kyotya, tujja kugendera wamu era ojja kuva owa boosi wo, era boosi wo ajja kugulira eya tiketi. Obukodyo bwo bungi, ajja kugulira eya tiketi oddeyo, oba ajja kukwetamu agambe kale nkutadde at least ogyeteekemu. That is ng'owulira okwoyeewo, olaba oli mu kufa, olaba tosobola kubeera ng'omalako ne boosi ono. Ngenda kuba kadaama ono ye tutambudde naye mu mbeera yonna okubeera nga boosi we yagaana, abadde amugaanye okubeera nga adda e Uganda, naye n'abeera nga muvumu ne tukikwasaganya, boosi we yamukkiriza okubeera nga adda e Uganda. Kambuwe kadaama ono yaayogere yakikoze atya era kyaze kitya. Kalo nnyabo oli Kadaama TV. Kati munayo ofiisi eyantwalayo natandika okulwana nayo nga embasi ekyawagira abaana bino ebya karantiini. Eyo kampuni eyantwalayo nagenda okulaba ng'eri ku sayidi y'abasajja. Kati jjo bwe nakuweereza gundi eyo nenjogerako nayo, omukyala n'azaamu n'aŋŋamba kwata ssente zo olw'omusajja, kati ddoola yasimanya ddoola kati eddoola 8 gwe omusajja oyo ayinza oddukwata akusasulira etikiti. Saddamu n'eŋŋamba kati kwesiba 2. Kye nakola nga mpummaza bikola, ng'azira mu nnyumba nga nteekako mulanga. Musajja ng'ajja mbuuza kiki, nga mugamba nagamba dda njagala kudda waka, maama ali ku ssaawa, taata yafa nga siriiyo, kati maama ali ku ssaawa, ngenda okugenda, bw'oba temuntwala ngenda kwettira mu nju yammwe.
omusajja ng'awoggana nnyo tewali nyonyi totawaana ebisaawe sibigule nange nga mugamba ebisaawe ebigule kati bw'oba ogaanye linda zitwala mulambo waka ojja gutikka ate ngenda kwettirako ebbaluwa amutiisatiisa munnaaye omusajja nga bakuŋŋaana abantu be bonna nga bamugamba nedda mutikka ayinza okugwa eddaluwa alina obulumi bwa kitaawe yafa ng'ali wano kati maama we bw'aba naye alwadde tumutikka agende anadda munnaaye omusajja ng'akomawo ng'ampita yangu olwo badde neerabiddemu aleese akasajja ka embase katuuse kanguma omusiru gwe lwaki toyagala kukola nange ne mugamba oli musiru nnyo kasajja gwe aka embase otuuka otya ng'ovuma abandi badde ku sayidi yaffe saawa eno nkubuulidde ebizibu bye nnina omusajja yagaanye okuntikka nga kagamba agenda nokukwata akutwale ku poliisi naye kagamba oba ntwala ku poliisi atwaleyo ayogere n'omusango gwa mmanja namalako dda contract eri myezi ena ambuzaabuza kasajja bwe natabuse nnyo ne kankuulako jjukira boosi ye yampadde essimu naye yagenze okulaba nga nkavumba buvumi okukakanadoza kasajja ka embasi ne kamugamba oyo oli ku mukyamu kuba nako nakabuulidde bingi nnyo awo munnaaye musajja ngajja mpita ekiro njagala obe mukkakkamu olwo mmaze ennaku nga sirya nagenda okuweereza message nga mmaze olunaku lulamba nga natereka amazzi mu nnyumba gennywa noko bisikuiti omusajja najja n'agamba otuuse n'okwesibira mu luumu oyagala kwetta ne muganja ngenda kwetta bwe mutandika onoonya amagezi gonna munnaaye nga nkwata gundi ng'atandika kunywa amazzi yalabye enkwata olunaku olwokusatu ekumpita agamba tuteese ogenda kudda nti ngenda kudda limuga nti kyenagamba dda nti njagala okudda naye ndeka mmala okusolovinga ebya taata wange ne maama wange nkomewo ntuule n'omutima gumu kuba kati ne bwe munkakasi sikyasobola kukola musajja ng'akkiriza musajja ng'ayaayaana ng'agenda aleeta tikiti yagireese kiro nga ngamba ejja tubeera ku covid naye obuzibu bunnyonnyodde nti covid baagala nga tayiseeko nnaku 3 bambi kimulemye okutegeera naye tannantwala nkyali wano naye ng'obudde bwonna ngambye olwaleero tugenda ku covid ate ngenda okubala ennaku simbula eno nga 7 ennaku zijja kuba ziyita mu 3 bwentyo omukwano nga nkangula olutalo naye kufolowinga kwe kwannyambye ne ngamba kati kwebeereramu waliwo ekintu ekigamba bulungi neweenyiwa ate nga tewette oyina abantu bonooga kati kulwana naye nabagambye ngenda kwettira mu nju yammwe nga neesonseseeko ebbaluwa ne bwe munaaba mulowooza nti mujja giraba nja gikweka we mutaagirabe bannange bwe baawulidde ekyokwetta ne bagamba ono ali ate n'okusiiba badde bafumba emmere nga wadde kye bampa kyonna sirina kyenkumbako nga mbagamba nga sinnatuuka ku maama wange sijja kulya waakiriza mu busookeyo okufa bannange endiwangula anaye nyina bingi naye nja kuddamu kkubire nga maze okusimbula nga tutuuse e Uganda kubanga essanyu lye nnina mbadde enjala yanyumye nga nzunga buzuuzi naye nkedde nakkola ne ngamba nyiina ekyo kyawedde kamukoyere nkole emirimu gyammwe esente ze yali antiisatiisa mbu mpozi nga tukwata omusaala ne tuguteeka ku tikiti bwe yasoose okumpa kasita yawulidde nti ngenda kwettira mu nju yammwe ate mmale kuweereza ab'owaka kiwandiiko nti mmwe munzise bannange baatidde naye kati baali kimu benneegayirira tusaba oba tuukayo setolinge bulungi wummuza omwoyo maama wo kakase nti kati bw'onodda ojja kuba mugumu oba myezi 3 ffe tugenda kusigaza essimu zo n'ezaffe genda nazo otukubire tujja kuweereza tikiti okomewo tukolere ne mbagamba bulijjo kye mbagamba nga saagala nakumala kukola kikunyiiga nakunyiiga kati bwe ntyo bwe ndi mukwano okukola nabadde njagala naye nasukkako situresi nentuuka okuwulira nga biseera neeraliikirira muzeeyi mulwadde omukazi omusajja yafa kigwatukira kati bwe nalowoozaamu nga mmazeeko contract nengamba waakiri mmala okuddayo neneesotolinga nempummula nabo n'omwoyo ne guwummula nenkakasa munnange byebyo mukwano weebale tuyamba weebale kubanga
nanoonya wonna wempitiramu nga siraba. Bambi amagezi gempa abaana abali eyo mu mbeera gye mbaddemu eyo. Bambi buli muntu kwebeereramu kati teri agenda kukutikka mu mirembe. Kuba bano abantu kale siganye nkoze emyaka 2 babadde bantu balamu naye obudde obwatandikira COVID nga mmazeeko kontulakiti awo bwe baakyukira ng'engeri gye balaba nga tebagenda kufuna mukozi. Naye omusajja yatuuka n'okujja n'ajjamu ekisumuluzo mu luggi ng'atidde nti ngenda kwettira mu nju. Naye ekyamazima kwebeereramu weekalakaasa mu mirembe oba osazeewo butalya mmere naye ng'olina okusooka n'otereka obuntuntu obunaakubeezaawo obulya tebakulaba kuba nze babadde bawoza bannange omwana agenda kufiira mu nnyumba omwana agenda kufiira nga wengera eri bali ku byabwe nga nze ndya nga nekkata amazzi nga neebikka. Mbadde nkola ekintu kimu mu nnyumba muli kunaaba nenzira ku musaala nensaba kunaaba nenzira kyekintu kyokka okumala ennaku 3 kyawangudde omuwalabu nekigonza omuwalabu nenzikiriza olulimi bawulira lulwana naye luno olw'emirembe olw'omukyalo tebalumanyi bawulira lulwana nze nakikkiriza kuba mbadde nze mbagondera nga njagala nnyo okuvaawo mu mirembe naye era mponzise era ngenda kuvaawo mu mirembe kuba tikiti bagireese beegayirira munnange okomewo naye bambi abaana bangi abanyigirizibwa waliwo ne mukwano gwange gukadde amagezi mugamba naye sooka oyiye ebyokulya ate omuwalabu aboggola taboggola n'okyusa kasita osalawo nti osayinze bw'okyusa agenda kuzanyira ku mutwe alowooze nti katemba naye nze bankanze ne baleeta emmere nga lazima olugenda okudda nga weerinze nabana sirya mmere kansookeyo maama okufa nkimanye nti simulabyeko naye tandabye eyaliyalya ne bakikkiriza. Go ge mazima mbutuufu ebintu byakwebeereramu naye omuntu yenna nga mwana mu nnyumba bw'aba neekalakaasa asooka n'aguma omutima kuba omuwala gw'aboggola ayinza okukangakanga nze no yaŋŋambye nkutwale ku poliisi namugamba ntwala bwe mba nyina omusango nga gwetaaga poliisi gy'oba ontwala bwe kuba nga sirina musango nga neetaaga kudda waka nziza waka. N'akasajja k'embase ne kagamba gwe bayinza n'okutwala ku poliisi gwe naye nakavumye bannange kuba nako kanvumye ne kagamba oli musiru lwaki toyagala kukola nemubuuza gwe nemuga abasajjamu obwembase mwatutama dda lwa busiru naye kagamba kati oyinza otya okuddaawo odde ku sayidi y'omusajja kuba gambye saagala kukola n'otabuuza lwaki ne kagamba oba twabatama dda kati genda ofiisi ye wammwe ekuyambe ne kagamba olabye kubiddeko nti onnyambe nabadde mbamanyi nti gye muli babbi bayaaye era saabakubidde lwakuba ono mukama wammwe yabakubidde era ku ssimu ye kwe nabadde njogerera naye mukwano omwana alina ebitengo tajja kusobola kumalako bajja mulimbalimba paka nga bamubuzaabuzizza kati yadda ngamba nti ebisaawe biggale yayanguya atya okufuna tikiti mu bwangu ddala.